waffe Katwe waliwo lerwe gundi kwe yali eyita train kati waliwo omanyi ekikola Katwe gali amakanga aga Katwe Kiganda ewagiswali ki ewajjajja Nabbona oyo wa Buganda ne jjajja waffe Nancha natuukawo jjajja Nancha buli omu alina kyasinga wali ewagiswali ki bo buli mwezi bawasangawo omukazi ye buli mwezi abaana yalina agiswali ki yazaala bangi kati ewajjajja Nabbona yagwako empewo n'agamba gundi gwe bagenda kubbaawo kati ewajjajja waffe ye munywe yaliko omuduuzi oba omukazi ng'ayambala boarding naye nga yatamiira nga ate bamubba nga mukwano gwani gwa Nabbona oli asinga okukola ki alaalika kati nga batugamba nti wosala leero waliwo omuzimu oguyitawo ogugaba obugagga kati nze nagenda nga nkiwulira kinyingira mu bwongo kati mba nva ku sax Nakasero mutemwagirako muli baana bato ndaba omuntu nva ka boda kuba nali boda okunzija wali wansi okundeetawo zaali 2 ku piki gaali ne Snake yavuga ku gaali boda manyi ga kifuba kunya mujjo abantu mbajje walanze kati ninya boda gaali endeeta etawuli akatimba olirabawo kati nviirako ngaawo maaso katimba nakavaako bwenti okumanya abantu baagala obugagga ndaba omuntu adduka ku leerwe ali mu waiti nenga gwe guno omuzimu ogugaba obugagga nanti nayita wansi nga mpira njagala bugagga ngongo omugoba ndi eno wansi yali ku leerwe njagala bugagga ekyamalamu amaanyi nga ndaba omusajja ajjayo ejjinja agamba obanyoma obwenzi obukunjute ngamba mbadde ngoba bugagga oba badde ngoba kumba oli yamukwatidde mu bwenzi ye omukazi n'akola ki n'agwamba ngaba obugagga bugenda kunsuulawo okumanya nze nnoonyeza ssente mba ndi awo mu kalantiini ndi awo kyali wange ngamba mu bagagga wali balooya balamuzi bafiiriddwa muganda waabwe bamujja Bulaaya naye nga tebalina bakaabi kyali wange nemugamba okikakasa baagala bakaabi kati gwe wabajjawa nemugamba olinawo ku ssente awo ezisookako negamba ife gwe leeta abakaabi nga bakaaba ddala yali afudde yali talina bantu be bagagga bakaaba abagagga tebakaaba precious my gundi ate bamulabe nga ajidde mu Range Rover mbwagwe abula ne bane omwavu akaaba n'asita kati natyati abasoga bakyasinze omwana ampa emitwalo ameka 5 mbanjigire nasooka nkubira jazz omanyi jazz omunene mumanyi na jazz nangamba nina abakaabi ninawo bameka agamba gwe ensonga mbusonzo abasika emirimu giri mu nsi nga nfuna abakaabi bange mukaaga nga buli omu nga jazz asooka ngamba tubagulire walagi nga tetunatuukawo nga ku mesi ku kisaawe amaziga gajje bulungi jazz nga gamba atalina amaziga loobu nga kyali wange ndaga sayini omulambo baguleeta amulina okukaabakaaba mwawulu nga gutuuka awo omugwemuyaya buli omu waliwo ayambadde boarding waliwo ayambadde gundi waliwo ayambadde kugambe message negamba kati kukaaba oli nagira serious omulambo guweta kitange wabaguddeawo bagudde nengamba eno business ng'enyuma omugagga alaba yali wali alaba ekyalo kyonna baali bagamba mbu abagagga tebalina bantu bamanyanga baganda mbu tebaziika tebababeerawo biki bajazi bakaaba
okumaba baagaba nese nenzongezaamu ne mu kuziika ezo zibandala zino zaali za kiro kutuuka Mami Fish gwenze nkoze bizinesi mu nsi muno. Mami Fish mu music industry ne mu comedy industry kituufu eddogo mweri abaana baloga mama kikyoyogerako bwe baali bakulozeeko baali nze bandogako nentuwa ku stage nembuuza abantu lwaki ndi wano. baŋŋamba waliwo olubakalevu bamulogako ng'ategese shoyi ye kennyini batuuka omuyita mbuba negwadda ku stage balaba gye yambulako eyambuza n'ayita mu bantu n'addawu Maria kinaagamba banna abadde ki weewunye ayinza okugamba abadde ki nga yamulozi ng'afunye abantu musajja wano nze bandogako nentuuka ku stage nembuuza wano ndiwa ndiwa nga mu butuufu omusajja yanteese mu ssente tammanja simubanja naye nga mubuuza ndiwa gwe kyolina okumanya eddogo mweno field liveeko era bedduka toli wa YouTuber oyo yali muyimbi oyo yali muyimbi olowooza ki ekyamuggyako superstar ujo mutunuze mukama yali muyimbi naye olowooza ki ekyamuggyako ng'atayimba bulungi kibutaagaliza bwe bungi sente ziriyo nnyingi kiki tubabuulire woba ojja mu field industry eno sooka weeroge gwe wennyini weesaleesale weegange kubanga ekiri eno biralamu buuza kibuuzo ekirala eddogo ate labayo kati genda mu owino nojja n'okola abantu bataano ne bajja ne bagulagulako era ogenda wulya nga akubuuza agenzeewa tulagirire gye wagenda kati kikokozesa weddogo buli wamu nina YouTube ye kwe bajja kugamba byabaki kuba ku ssimu yo n'okola eki naye mu action eddogo gyeriri tebakulimba senga teriyo senga Ssaabasajja Kabaka talina bakongozi babeera ekitoofu bebalengera waliwo ekijjaawo ne bakistopinga nga tekinamutuukako mu bwangu buuza ekirala tuve wano. Okay.